Kanso Baluti, nebaza Kanso Kazora, nebaza Nahawe Precious Ericon Company, nebaza Lutalo Ericon Company. Nina baloya benatukiranga tewali wadde singisi lukumi. Abantu bangi bagamba nafe batuwasente okuwagira aji oba okumya ne aji. Njagala muganda wa aji aveeyo wano agambe nti yali ampaddeko ku mitwalo 5 bakakaddeko ensimbi. Njagala aveeyo. Tetuli ku ssente tuli ku bwerufu ne aji mwana wa muntu. Waliwo ekigambibwa nti gye aji eno tebanatunda ku kintu na kimu newempita wano Asani newempita muganda wa aji. Muganda wa aji aliwa. Muganda wa aji aliwa. Jangu taata wange. Uno. Tebanatunda ku kintu na kimu aji. Nina abantu abali ku social media. Abaagala aji okumuwa ssente. Laba waliwo omukyala bamutanannono angambye muwa abaana ba aji bonna baweerere forever. Kata wa aji wuno. Tebanatunda ku kintu neki. Osasula n'olekaani. Aji mwali mumpade kwa desinge. Wali ne bakulida bonna kababera baloya Kanso Baluti mumulaba Kanso Kabega ali musango Kanso Kabega tawoza musango kuli wansi wa $5,000,000 tawoza musango kwanko ona lebo sako mumulaba misange meka Kanso basabye ona lebo basabye mumulaba misange meka bonna bavuddeyo kugamba twagala obwerefu Kanso oyo Kanso Baluti mumulaba tasobola kujja musango nti omwe sente meka abantu bano bonna ngabo balaba bo bandi badde balabe kikyamu ne balera kusaidia so kino kitulotera kumuwabya yawaba yani eyawaba yagamba talina byapanda kwata Qur'an ne Qur'an eyogera ku mukazi Zulaiha eyawaiza nabbi Yusuf ne bamusomya akakumi neji mukazi baro bamutani Zulaiha according to erinnya lyo omukazi bosalako so n'olwekyo twegendeza nnyo etwogera nalongo wange soko kusaidia ajat nalongo njagala jayogera na watu gendayo njagala tuve wano tugende mugamba gemutu bwe baba bagatunze saidi aja tega bamwaga tugende Zubeda mama Fina mpadde sente zizi erifika seno giraba n'ebiyamba nino sente ndala zizi mama Fina ali mufeya we otalewe zizi namwamba webabawo okweyimirwa kwonna mwagala byakifanda mama Fina nino omukyala mutananno ali bwe yange ne babagala $1,010,000 okweyimirira ali redde kusasula sente alonga amakaga aja agemutunde wegali tegaliiwo tugendeyo ayina right tegeza saidi ya nali mukyala we tewali maka gatu ate njagala nalongo ayina eddembe lyeyogera ku saidi y'omwana obe yakaja ayina right asigale n'eddembe tumaliriza mukwataganye ne nalongo ono muganda wange tekirina kumpayiriza ate ono muto wange ono muto wange ndi mukadde muze nawe ani mukulu wange kwebifemu ani mukulu wange tugende Zubeda jafuna saidi asaga ajifuna ogamba ky'abantu yoma njagala kusaidia mukwano ino okudda kusaidiyo ndi wakati wa kukolera bantu bera kusaidia ntukyala ndi kukolera bantu ojukira twali eri wansi agamanyi togayina mukwano nina amaanyi nabuuza obadde ogamba kiri wano olutalo lwa tinti era wankudewo vidiyo era sekyuda yange yagamba kunyomola omusirikale mpayiriza nnyo nti njagala nalongo soko tuwe ku bigambo yasobola kunyigirizibwamu ekyo
Twanya abasajja abatuwasizza n'abaana ebitiibwa. Nze ndi single mother, ndabirira, ndwaza ndiisa nyambaza nsomesa. Ekintu ekyo kinene omusajja wabiira eri ku musajja munaamanyi nti gyali. Leira ngenda kuwasa n'abaana bonge sika abaana wallahi omuntu oyo newakusobya nabaweerera omuntu oyo newakusobya ekintu kitya bulistibeera omuntu oyo newakusobya kale bw'abanga takuse obanga omuntu oyo takubye tunayeeko ekisenge omusonyiwa kuba kye batugamba nti tunayo ekintu omusajja akulabiriridde abaana naye n'akulabirira kubanga omwana wange wabanga amukutte omwana nga bwe bamukwata nti omwana ng'ali mu myaka 18 ng'ate kubo basanga nga lyakozesebwa ddako nga lyaguba dda linyumirwa bunyumirwa musonyiwa kuba aba yakozesebwa wabula aba teyakwatibwa kitegeeza baba bategeeragana n'oyo olw'ensonga emyaka giba gimukkiriza okukola nga maama okuba nti omusajja amukutte naye abadde akozesa omwana kinnuma olw'ensonga omwana aba teyaŋŋambirawo kitegeeza omwana nga ye aba yandyamu olukwe ekyokubiri ensonga ezo nziyitira famire kubanga waba onswazizza nze oba onswazizza abasajja bonna oba onswazizza ekika kyo n'abaana b'ozadde naye nzubeda fumiitiriza omwana oyo agenda kusomerawo okufumiitiriza kirungi nnyo kimanyi maama teyafumiitiriza bulamu bwa mwana ono n'abaana baganda be teyakosezza omu fe Haaji kale nti yakola omusango yatiga netula nti teeke yatiga naye nze nagamba n'okugamba omwana engeri gye yali yeebase nze maama apanga ddiiru zange nyinza okujja nekwata ku mabeere nekabina nenyeeri omwana teyalaba naye yawulira amukwata ku mabeere akabina nze omupanzi wa sigi walako gye yafuluma bakipangidde omwaka gumu n'ekitundu kitegeeza maama byonna asobola okubisaamu n'awulira engalo zino bazitole kati embeera eno kuza naye kuba muzaalire ddala omwana waabwe muzaala 1976 ekibuuzo kyange Suula Haaji yamwagala n'obulamu bwe bwonna n'amwemalira mu bwonna nakkiriza ebizibu bye nakkiriza abaana be balwadde basigeseeko naye Haaji yeebakanga emulago nasula ku semiiko n'amwagala n'amulaga omukwano naye asimbyeyo nga kimu kyamusasula basaba mukola ki kulyarenga wano nze mu mutima gwange namanyi embeera za Haaji n'enkula n'eddiini gyalina mukyala wa Haaji alinawo mukyala we wakubiye embeera ono mugole waffe assalamu alaikum Yes, mukyala wa Haaji namba 2. emikono gya Haaji bakuze ne baana bannaabo azadde waffe abaana
era abawala yajja nabo yafaddeko ate akola avudde mu maka g'abaali omulala yamala omusomo naye akola ng'omulala ate agalima empale zakusa bammanyiira naye abaana abo nga teyasobola kubakwata kintu kyamukwasa kiyinza okuba kyajja naye kyemanya mugamba